bagenda ne babalirira bw'oddira n'owaayo 100 million ne bakuwa interest rate ya 16% n'ogicompoundinga n'ogizaayo after 10 years ejja kuba after 20 years ojja kuba olina 2.2 billion. Who told you life works like that? That you got 100 million. In the first place, where did you get it from? That you invest 100 million in bonds. Where did you get it from? Lwaki temusooka kutunnyonnyola miliyoni 10 ezo z'ogenda okufikisinga gye wazijja nganze Amerika ki kagyennyonnyola gye najja ssente ezaagula ettaka. Kati oluvannyuma lw'ekyo oli n'aloka akubuulyanga bw'ozi compoundinga n'otazijjaayo oluvannyuma lw'emyaka 25 ezifuuka 2.2 billion. Which kind of life is that is fixed to that extent? Nti gwe tolina bizibu. Nga bwe waziteekayo ozirinda kuziika. Is it a funeral plan? Bwe baba bakola nze nagigulako e South Africa bagiyita lasting dignity plan. Neti yabanga ya sente bwe batusalangako randi 22 buli mwezi. Lasting dignity funeral plan. Nga bajja kuziika mu ngeri ey'akabi ennyo. Omuntu bw'angamba nti bw'oziteekayo ne zibeera ku compound interest after 10 years zijja kuba zifuuse bwe ziti, after 20 years zijja kuba zifuuse bwe ziti. That is hypothetical. I look at their calculations and say, poor boy, this is hypothetical. In real life, you put in money. Money is for 3 reasons. One of them is precautionary motive. Bw'olwala gwe ng'okyazisigazaayo eri gye wazifikisinga. Bw'oba oli wa kusasula school fees. I agree with people abaziteekayo nga bwe bazijjayo n'amanya nti school fees z'abaana naziwona. Nateeka 200 million mu bonds. 200 million zimpa miliyoni 4 omwaka. 200 million ana gensalamu n'ensasula school fees z'abaana. Ekyo ekya school fees z'abaana nakiwona. That's why I don't call it an investment and call it a savings. Because abasinga nze bemmanyi gwe mulimu gwakyo naga nafunye gratuity yange, nafunye sente zange, natunze ettaka lyange, n'aziteekayo n'agambe kati ensonga y'abaana abasome Canada eyo nagiwona. Returns eziva eri, but it is not for day-to-day expenses. It is money is for 3 motives. One of them is transactional, precautionary, and saving and investment motive. The man talking to you about investment has vast acres of land in the radius of 50 kilometers from Kampala, which he bought on the grounds that one MD said, when you have money, buy a bond. To Kachika, it was when you have money, buy productive land. Sibagambye mwenna nti mugule ettaka, mbagambye mugetinge involved into productive ventures. Muleme ogendera kukola soya agendawo, agenda kutatta n'omugigi omulamba. Gwonna gubeerawo nga gulindiridde. Bank of Uganda erangiridde interest rate ki? You know, treasury bonds balemererwe okuzimba amakolero, balemererwe okuzimba ebizimbe, balemererwe okulima, balemererwe okukola ebintu bingi.